Laba King Sheebah atwaliddwa e Butabika oluvannyuma lw'okumufaako okufuba okulaba ng'aterera obulwadde ne bugaana. Byonna ebisinga bikuleetedde mu maaso olutalo Dr. Halima ne Phoebe byonna we bituuse essaawa zino bibi bikuleetedde mu maaso awo. Njagala obeere nga obyerabirako ate mugwe mwennyini osalewo oli ttiimu ani, ttiimu Phoebe oba ttiimu Dr. Halima, olabe wa woogwa ewatuufu. Naye nga wasuze otya wasibye otya gwena omulungi ampuliriza Ochannel Media kw'okyali subscribe for more updates, like, share and comment. Welabira okunyinga notification bell obenga notified buli nteekawo video empya. Nyongera okujikiza tuzuula omwagalwawo gwe naina omwagalwawo nga tokyamutegeera kubuzaabuza munnange enamba y'essimu yaffe kweri ku screen yo twesige tubeere nga tukuzuulira omwagalwawo ate osobole okubeera nga otegeera ekituufu ove mu kubuzaabuzibwa ove mu kulimbibwa love enyuma ng'olina omuntu akwagala. Mikwano muŋŋamba nnyo mbu nkuba nnyo obulango bannange nti nkisusa ne kabeera ka ddakiika emu ekinene nnyo obe mu kitundu ate n'ekirala mikwano kwendya nze kekansasuza mbeera nsaba munnange ompeeyo eddakiika emu bweti ate nsobole okubeera nga mpisawo obulango bwa bakama bange tusooke tweyongereyo ne vidiyo mu maaso eyo. Munnange tulina Ramadan package tugenda mwezi gwa kisiibo gwe na wonna eyandyagadde okweyolera ku mpeera munnange twesige okwatagane naffe tukusurprisingire omuntu oba family yo oba omuntu yenna gwandyagaddiza ekisiibo ekirungi. Munnange tulina Ramadan packages, tulina Women's Day package ya lunaku lwankya Women's Day gwe neyandyagadde okusurprisinga omuzadde omwagaliza olunaku lw'abakyala olulungi. Munnange namba yaffe kweri ku screen twin box nga twogerezeganye tubeere nga tusurprisinga mami oba omukyalo omulala yenna omuzira mu bulamu obwo. Tulina airport pickup, tulina services ennungi, tulina free wifi ebbeeyi nsaamusaamu ate nga yakuteesaako obuteesa. Munnange tukulinda kabe bwa misana kabe bwakyo tuba twatuuseewo dda ate nga tukyusa ne ssente gwe nawena ali mu kweraliikira nti ate ku airport batema ssente nnyingi ssente zengenda zikyusa nti ate ku Western Union. Munnange namba yaffe kweri ku screen yo twesige tukukyusize ssente tojja kubeera ate nga wejjusa ssente tugenda zikyusa bulungi nnyo nga bw'obadde ozisuubira bw'ozifuna nga tezitemeddwako. Tukola surprise ne delivery ez'enjawulo era buli wamu ate nga tusiba n'ebiro bya ssente nga money bouquet, money tower, gift hampers, fruit baskets n'ebirala bingi nnyo. Tusiba n'ebirabo by'oku mikolo nga nnika, okwanjula, okukyala, birthday parties. Mukwano twesige services zaffe ennungi tojja kubeera nga ate wejjusa. Ngenda kutandika n'omukyalo ono eyasazeewo okugenda okukola obwa house manager e Saudi Arabia okulabirira abakadde ku myaka gye 5 ate nga akyewulira awuniikiriza ensi buli muntu yeewuunya nti bannange yakikoze atya. Weerabireko ate tubeere nga tweyongerayo. Nkadde gyebale ku kisaawe Entebbe onoonyeyo ki maama? Ogenda wa? Bakkebedde obulamu bwo bugende Saudi. Kati ogenda kulabirira bakadde banno. Uganda egaanye. Okkiriza ogenze kulera bakadde balinaye maama katukusabire olugendo olulungi. Balinaye mwenna abamumanyi ab'Essebijja yoyo omukadde Ayisa agenda bweru ali ku kisaawe. Tovaawo bakwate ali ku kisaawe agenda. Ensonga enkulu ogambye ogenda kukola kulera bakadde bakkebedde bulungi nga mulimu ogusobola. Bakkebedde sirina pulesa, sirina sukaali, sirina amagulu, sirina amagumba. Omukadde nsobola okumulera. Kaakati oluzungu lwo luli lutya? Mmanyi olupisaawo olusobola okulera omukadde n'okumuwa ekyokulya. Ndumanyi. Omulimu ojja gusobola. Gusobolera ddala. Bulungi. Katukuteeremu ssaala. Contract okoze ya myaka emeka? 2. Ebiri odde. Bwe naaba siwezezza bulungi nga njiza bujja. Simala kavaayo nti. Ekigendererwa ogenza oyagala ssente nga mmeka okudda eno? Njagala obukadde 100. Myaka 2 gikumala? Anti kugaye nja kugiza bujja contract. Sigenda kuvaayo nti okasanyingirawo wadde ng'okola kye njagala. Mubutereevu.
So nate omukyala bw'ati bwe yasazeewo ateekemu Gomez ate agende Saudi yeekubira ekyeyo nti Uganda egaanye. Naye nga ngenda kubeera nga ntandika ne Swabby mukwano gwa Dr. Halima ku nsonga ezikuluta olugenda maaso wakati wa Dr. Halima ne Phoebe. Weewulireko kyagambye ate oluvannyuma owulire Dr. Halima ensonga ezo kyazoogerako essaawa yaakaakati. Nze ndi mugezi nkimanyi nti Phoebe, Kama and Halima are two definition of Bobby, Bebe and Chameleone Kalaasi. Byonna mugenda buli omu agenda bi-interpretinga lulwe. Abamu mujja giyita stanti, abamu mujja kukola biki, mugenda kunenya omu ku omu naye gwe wayizeemu ki? Gwe alaba wayizeemu ki? Bannange muyiga okwagala abantu ababaagala. Bannange mwagala abantu ababaagala. Waliwo embeera gy'otuukamu mu bulamu n'otuula wansi n'ogamba ono nno mukwano gwange, ono nno si mukwano gwange. Bannange ffenna twakiraba lwatu. Asha Kama teyasanyukirako Phoebe okuva ku mikolo giri egya gundi egyaki eja proposal yadde ka posti yadde ka komenti. Phoebe wuuyo mu kyaki yadde ka posti yadde ka komenti. Phoebe wuuyo kukyala yadde ka posti yadde ka komenti. Omuntu yennyini Halima n'avaayo n'ayogera by'ayogedde. N'abuuza naye mwewala na biki yadde okumusanyukirako. Yadde okumusanyukirako munno. Ebintu ebyo nno nze ffenaffe byatunyiiza. Lwakuba munaye olaba ebintu n'osirika. N'ogaba kankireke. Naye muyige bannange nti ono gundi anjagala ono tanjagala. Oli mu nnaku ze ez'essanyu. Those are the big days of your life. Someone akulaze sijja kusanyukirako. Kama navayo n'akola video nga replying Halima. Mwembeera mwagala omuntu ave ayogere erinnya. Mbunze rerererere. Some people will speak in parables. Kitengera abamu boogerera mu ngero nga tagenda kikubawo nti ate wayita naku bbiri bannange kya kituufu muyiga okwagala abantu ababaagala. Omuntu atakwagala tali kwagala. Ate omuntu bw'avangayo nakugamba Swabby sikwagala, bannange ne bw'olikola ebintu 10 tali kwagala. Love those who loves you. Mujja kweddetera ebizibu bya bwereere. Omuntu agambye sikwagala sijja kusanyukirako ne ku bintu byo. Gw'ogendayo mbuno gw'omwagala bajja bakola ebintu mmwe. Kino ekintu ekyatusoboleka kibawe ekyokuyiga. Gwe beera gy'oli oba omwagala oba tomwagala, but distance yourself from people who doesn't loves you. Olaba nze ogana buganye kungamba happy birthday ng'oli mukwano gwange nze nkukyayirawo. Waba tosobola kungamba happy birthday ku lunaku lwange lwe nazaalibwa, then which kind of friend are you to me? Which kind of friend are you to me? Neka happy birthday kaganye, neka congratulations kaganye, nze obuvumu obujja okusanyukirako mbujjawa. Byebyo nno mubeere gye babaagala, musanyukira ababasanyukirako. Obwo kati bwe bulamu bw'ensi. Musanyukireko ababasanyukirako, mwagala ababaagala, mulekerawo okwesiba ku bantu. Awo nno mukwano we nkubuuliza nti gwe ogwawa era naawe osobola okutuwa endowooza yo mu comment section. Nawe kityo katuyongereyo mu maaso ne Dr. Halima owulire bw'ayogedde ku nsonga ezo ezigenda mu maaso wakati we ne Phoebe. Ate weerabireko mawe tuwa endowooza mu comment section. Mbadde neerabidde kano trend yabadde ku TikTok. Simanya ab'emikwano abasatu, simanya gundi nawalinako gundi. Nyongero bajjukiza nti bw'oba mukwano gwange awo nno munne nabadde ngenda nga tuuse ku Northern. Bw'oba mukwano gwange n'otandika okuŋŋamba ebintu n'oŋŋamba nti gundi simwagala gundi biki, ate nga nedala ne gundi gwogala nti toyagala naye yeefuula akuwalana, kati awo mu bufunze mba nnyingirawo nange oli netandika okukola ki okumwesamba nenga olaba tayagala gundi nange alabika munaye tanjagala.
kitegeera naye nga live gye nakoze eggulo teyabadde ya busungu bannange nga we mwakitutte baddiya mbu lwaki tewageza mu inbox ye just byabadde likely nga mbyogerako bwogezi you get naye abaana mwabifudde ensonga naye njogero bajjukiza nti ffe media kati ffe twagitegeera tetukyakya bigambo gye mukomo twogerako ngeno views ziyiika okufa nga ziyiika okufa naye nga tewali lutalo lwonna luli awo mbusimala tetukwatagana awo weyaye yadde mu nsonda ziri mutuvumye nnyo muvumye nnyo Fibi muvumye gundi mutuvumye naye nga ebyo byonna tuba tubisuubira kubanga ffe tuli binyonyi byeru buli katugwako bwe bati babeera balina otwogerako awo nno mundaba neetadde mudene ngenda kulaba muzeeyi naye muntadde mu biboozi naye nga nze kambabuulire baana mmwe nze kati ng'omuntu omukulu akuze awuubye ku myaka wano na wali mwe baana mwe omuntu waavangayo n'akugamba gundi sikwagala era siri kwagala mulekerawo okwesinikizanga amannyo ku bantu ffe tuli bantu bakulu nze gomula ngenda kuuba myaka 5 ndi mwana ndi ku 4th floor naye omuntu wagamba nga sikwagala Bible zigenda bakozesa ensobya nti wedda muli mu comment section. So munange Dr. Halima bwati wagambye so buli omu waddembe okukifuna nga bwakiwulidde oba okukitwala nga bwakyagadde era noyongera okutubuulira gwe side kijogwako entuufu ani mutuufu ani mukyamu era njagala weeyongere okwewulirako butya abantu bwe bazze bawa views oba bakanye Dr. Halima oba bwe bayongedde okukatiriza ku nsonga eyo. Anti ffe twababuuza ba mukadde association kijja kitaffe byokola omukola Halima n'ateesi ba Gomesi just baali bateekawo pretend nga bapretendinga mu bantu Fibi ayagala nnyo sympathy naye nga abantu baali bafuna dde obutakkaanya waliwo omuwala gwe bayita Tina 256 ani yamulabako ku mukolo gwa Fibi alina omutima omubi naye wabeera mu bantu ayagala alaga abantu mbu alina omutima omulungi alina eyo sympathy mbu wa ddiini naye nga ku mutima omubi gwatudde Fibi ayagala okwegula gwe oweebuuze Ashakama Halima yali awala na Ashakama ku lulwo n'ogende wa Ashakama nga tobuulidde na Halima yabatuuza na kabalaza okumanya Ashakama yali akwekengera teyakuyingiza mu nnyumba yakutuuza kabalaza akasajja ne kakugendera ku kabina omusajja w'obuvunaanyizibwa ng'akuwerekeramu ebyo by'ekisirumba ogenda kulaba eyazadde otwala obugoye naye n'akusimba ennyuma talina kiddako kyova olaba Halima akulagidde nagabeera n'akasajja kaakataka talina kikakugattako noyita babaho Franka mu conference nga baali bavumanga Halima oliwa byebyo no bannange abantu bangi beebuuza nti lwaki Fibi takyakwatagana ne Tina 256 yamubeeranga ku kidonga yakadda ku kyeyo baasulanga na bonna mu nnyumba nga tanafuna minsitanzura naye essaawa zakati aliddawo nga ne ku mikolo teyalabikako yadde n'akatono nti era Fibi nga bw'alina empisa embi n'ebirala bingi nnyo era nga mubyewuliridde era nga mukyabiwulira ate no essaawa zakakati oluvannyuma lw'akatambi okutambula ennyo nga Aviator ali mu kunywa mabeere ga Mina kino nno kyewuunyisizza abantu bangi nnyo Aviator baakiroga Aviator simanyi oyo nkootya amabeere g'omukazi simanya amabeere simanya wababeera bakuloze bingi nnyo ebyayogeddwa nti amabeere simanya nga kintu kinene nnyo omuntu okudda ombunna agayonka oba aganywe bingi nnyo ebyayogeddwa ekitaasanyusizza abantu nti Aviator alaga nga ali mu mukwano kumba yasiriwala busiriwazi njagala obeere nga yawulirako ebimu ku byo ate naawe otwendowooza mu comment section kiri mbutuufu bwakyo bannange okunywa amabeere ga mukyalawo oba nedda kabampaana ajja baleetera obuzibu nze ndi mukazi naye sisobola kunywa mabeere gange pulira njagala na sesema omusajja yakamudde amabeere ga mukazi we n'aganywa kati oyo ayagala tumuwaane pana musajja ayagala nnyo mukazi we tamwenyinyala n'amabeere yagayikutte amabeere g'omwana atesinge kawulire tesiti yaago ate tebamuwaana nti ayogera oluzungu kyokka yakoma mu siniya 4 agenda ku Google downloading oluzungu n'alukuraminga mu mutwe kati mbu yeeyisa kizungu kati kanywe n'amabeere nina mukazi naye mpulira njagala sesema banaye musajja gwe weekoza bwotyo wavayo nga mukazi wazadde ne weekabisa obuziga bwaggonya I love my wife okaabaki olwo tugambe tutya banaye mulimu kape ogyowulira nga ogikooye ng'ekutamya ebintu
Byebyo nno bannange osobola okutubulyako bakiri mu butuufu bwaki omusajja okunywa amabeere g'omukyala. Can you man even naawe osobola okukkiriza omwami wo okunywa amabeere go oba nedda? Saba mutwe ku ndowooza ez'enjawulo mu comment section. Nga tuyongedde ku nsonga ya Phoebe ne Dr. Halima. Calvin Kayanja kyamukoze amusensebudde yenna. Bino bisaana obyewuliddeko era olabirako katini. Tuyongereyo ku nsonga za King Sheebah ng'ali e Butabika. Bakuba abantu. Mulimu abasajja akuteeka akaweta ku mukono n'okakuba buli omu yenna nga kakola amakulu. Naye omusajja akwagalira mu nnyumba yo naye omukuba abantu. Abo babaagalira eyo mu nzikiza munno yeetereza mpola. Nina no mu video gwe nalabye omuwala ali kunaavuma abantu mbu bakadama bamwogeddeko. Bo bannabijjo bali eyo mu biyumba byabwe. Ani goyita nabijjo my dear? Abantu bakugamba amazima amatuufu nti laavu ya content tewangaala. Amaaso g'abantu mabi. Oyo asiba ku recordinga fake dokita. Yakola omukolo wano. Ne bawe teyamukkiriza wadde okumukuba ekifaananyi. Ge mazima ga Katonda mu ggulu. Oyo feke dokita wano yalina abasajja mu kamera wano naye supiidi gye baamulekerangako. Ayinza okutunnyonnyola omusajja w'amalevu gye yadda. Gwe yatuvumiranga kandi akwata mu kirevu n'agamba naaye abasajja batalina birevu mubaagaza ki? Wamaliriza ogenze nani? Sabantu bano tulina okubateeka mu gap. Mulekerawo okukola ebintu nga mulumya abantu. Gwe ne weeteera ssente okuva mu proposal. Nova mu proposal ne weekolera omukolo gw'okwanjula. Kati ogenda na kwekuba embaga. Kazi yagenda okwekuba embaga. Njogera ku bibeerawo mu bulamu, siyina gwe njogerako. Bannange byebyo si bigambo byange, bigambo bya Calvin Kayanja. Kweteyongera obutereevu ne King Sheebah oluvannyuma lw'okulemererwa okutegerera yenna alina ku street baamukubakuba najja amabwa amanene oba enkovu ennene mu mitwe kwegamba obulamu bwe buganya okutereera mbwe eddagala alimira bubi obwongo bukyaganya okutereera ensonga lwaki basazeewo bamutwale straight e Butabika ate balabe oba anaabeeramu kalembereza ti abantu bangi nnyo boogera mukunja bamugamba omwana mutwale keno nga tamutwala so n'ekisalibwawo kyakumutwala Butabika era njagala obeere nga weerabirako. King Sheebah finally Butabika. Mwebale nnyo mikwano gyaffe be tutambudde nabo ebbanga lyonna ebigambo bibadde bingi abamu bagamba King Sheebah baamuloga abalala nti biddagala abalala mpewo za kika naye nga tubadde nga ffe tetumusitulangako tumutwale mu basawo abakugu bamukebera omutwe bo batubuulire kwega buli omu abadde ayogera ekimwanguyidde. Enkovu ezo ennene zoogezaako laba mu mutwe gwa Sheebah agambeemu baamukuba ne bamwasa omutwe ng'akyali ku street endala sijja babuulira muntu gwayogedde yakimutuusaako naye bagamba yezimu ku byamuleetera obuzibu ku mutwe. Ekyokubiri ebiddagala ebitamiiza, ekyokusatu okumira obubi eddagala. So n'olw'ensonga eyo embeera Sheebah gy'alimu teyeeraliikiriza just tusabe Katonda amukolera ebyamagero katerere kadde katukuba endongo mpaka kuwulira bubi. Byebyo nno bannange nyongera okujjukiza nti kuzuulira omwagalwawo gwena wenna eyandiyagadde okuzuulira omwagalwawo nga tokyamutegeera yeebuzaabuza munnange tufune enamba y'essimu yaffe yiri ku screen tu inboxing ate tubeere nga tumukuzuulira otegeere ekituufu ambuzaabuza ndizeka oba eriyo n'abalala laavu enyuma nga olina omuntu nga omuliko wekka. Tulina Women's Day package olunaku lwankya gwe neyandiyagadde okusurprisinga omuzaddewo oba omukyala yenna omuziro wo ku lunaku omuziraawo ku lunaku olw'abakyala munnange tu inboxing namba yaffe yo ku screen ate tubeere nga
tu inboxinga omukyalo oyo akoze ebyamagero mu bulamu bwo. Ate tulina ni Ramadan package, tugenda mu kisiibo mwezi gwa kweyolera ku mpeera. Gwe neyandyagadde okweyolera empeera ng'oyagaliza abantu ab'enjawulo ekisiibo, okuba giftinga, okubawa ebikozesebwa mu kisiibo oba ebya Ramadan, munnange enamba yaffe y'oku screen tu inboxinge, twogerezeganye ate nga tubeera tukolera surprise ne delivery. Byonna tubikolako bulungi nnyo ddala mu buli wamu. Tulina ebimuli bya ssente nga money bouquet, money towers, gift hampers, fruit baskets n'ebirala bingi. Nebaza mwena abazze bampakira, saba Katonda bawe kye musinga okwagala. Tusiba ebirala by'oku mikolo ng'okwanjula, kukyala, nika, birthday parties n'ebirala bingi nnyo. Enamba yaffe y'oku screen tubeera ate nga otu inboxinga, otwesige tubeere nga ate tukolera services zaffe ennungi. Channel media kw'okyali subscribe for more.